mami agambye nti nno buli kimu kirikkiriza mwagenda ku musaayi nagamba mwakumawungaliza mutiziritik naye kati nga mugenda mujja olunaku lw'omusaayi lwali lutya nze ntyo okumukegera wangi mama agambye yakusiimirawo kasita yakubaawo kwogerako tuyinza obutasiima nga bwondako tosobola kwogera surprise bannange wangi tebajja kulabira naye seka osazeewo nsazeewo kkiriza abaali bagamba nti tetuyite Haja wawulira abantu ku social media bagamba kika bamaseka twalese tiimu nabo bagenda someddwa ebyakututiisatiisa saba allah atuwe ennungi biki bye baakuleetedde South Africa byabadde byange tubuulireko tetuli mikwano gyo baleteddeyo empeta wange ebisawo biri ebinene byonna biba bwe ssebo baali bagamba ojja lwaki abantu balowooza bakubamu ebituli ku social media okwo abatumanyi ne batuyinakyogereko nga nzitalekerangako nenkirowooza nako nekyomutadde oyinza okukola omukazi nga dokitakool notadde abasiraamu mukkirizibwa okuba ne akinya namba 2 ne namba 3 sisuubi empagi y'obuyisiraamu ayagala girinyirira otyo ekiwasisa abasajja ekiwasisa abakazi kubanga kyoyagala mu mukyalawo tekirimu kati aja tebanabiri mashallah kati omukolo guno nzukira bwe gwali tegunnatandika gwatandika ne bad energy okozesezza bugumiikiriza nabaki okuyita mu bad energy yonna ebadde okuba ne social media tegumiikirizikika mu bad energy yonna yonna ebaddewo omukolo guno byonna ebikwogeddwako obimanyi assumptions zonna zonna ozimanyi kyenyinza obagamba nti amazima gawanga teriya muntu ayesigama ku mazima tawanga so bwerobeera ku mazima owanga bwewita ayita eyo Dr. Cool abasinga obungi bakyamuyita ebinyanyamizaako ate wooli kikuyisa kitya kino kikinako kubanga sikunyoma kikabonaku kino kati tebagamba abasajja bombi bano oli mungu yamutwala n'amugizaawo omukolo so kuyita kumuyita Dr. Growth mundaawonyamuzaate kubisinesi kino kikiinaako obuzibu era ekyo kiruma misiriza tebatera dissaako gyempitire ate nga lyeririwo bagambe misiriza so kati abo bagezaako kunyuma kikabona so sigenda kukola mukolo gw'abantu kuba tetugenda kukola mukolo gw'abantu kyonna kyetulaba tekijja mu busobozi kitegedde n'abali ababeera bakitegedde twalabye wabadde South Africa abadde ne ba Medi Kingdom nawe oli ttiimu kusaasaanya naye nga tuwangalira wamu South Africa so obviously ozi wano nga banowenali kusanyukira wamu naye nga siri mu ttiimu kusaasaanya obusiraamu nogamba nti sente okukokkereza alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh omusajja musiraamu netegeeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ne tuteekingamu allowance egenda kumusobozesa okukimalako bansasudde mukama wange bulungi nnyo bampadde akasente akategeera Tegeza jibuke gwagenda kwambaza. yenza kikutemusebo natandise ya kati awo wekindaga nti waliwo eddaala wentuuse nedda mukama wange abasajja bampa esente zaabwe bammalayo era nga sirinamu yadde ettama enda kukola omulimu gwabwe n'omutima ogwo I think nze omuntu atavaayo mu mawulire oyinza okuba nga nkuliridde ebbanga naye nze omuntu atavaayo mu mawulire nyabayindi abankola ebyo naye dasebo lwaki abantu abamu balowooza omukolo teguliiyo bayisa bibbu Mpolo olunaku twambale ki ab'amawulire? Ab'amawulire bambala nga ab'amawulire okujjako abala basijjajja bambale busuuti